eriyo embeera ekuzingako nekubuza identity ne bakuyita buyisi muntu kubanga era toli kisolo naye nga muntu terina muntu afaayo kumanya nti unani bulijjo tugamba abantu mu kanisa gwotudde naye mubuuze gwani kati n'otuula n'omuntu mirundi esatu kati ojjukira omukyala gwentera okutuula naye awe bagambye omukyala oli gwe so mumanyi ati antuula okubba muyitaani kasito ali awo atuula kumpi nange naye ssebo naye ekintu ekyo ekibba identity ekyo olwaleero nkijjiridde mu linnya lya Yesu. Ekintu ekyo ekikwogezaako omukazi oyo ne bakwa-identifyinga na bulumi. Bano bonna be mulaba wano baba-identifyinga na bulumi. Baku Kidiba, community ya Kidiba. Omanyi bano bali mu kigango kiri eky'Abagenge. Waliwo bano abali mu kigango kino eky'Abalema. Eriyo ne bano abali mu kigango eky'Abatalaba. Kati abomu ali mu kigango ki? Olwaleero ebigango Tubifulume bisigale byerere baleeta abalala. Ekyabaavu, ekigango kino eky'Abadiba, ekigango kino eky'Abawuulu, ekigango kino eky'Abasabiriza. Nkifulumira wano kaakati sijja kuddamu kukirabikirwamu. In the name of Jesus.